Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasiba mugende maaso no gyegatta. Ku lunaku olwaleero waliwo munnaffe wano, waliwo omukyala wambuuzizza ti omubisi gw'enjuki gwa mugaso ki mu kisenge. Kye kibuuzo ekyo kye wambuuzizza. Omubisi gw'enjuki kituufu gwa mugaso nnyo okubeera ku kameeza k'omu kisenge. Okusookera ddala mwenna abafumbo, gw'omukyala omufumbo naawe omwami kikakatako omwami, mufuneyo akameeza akateekeddwa okubeera mu kisenge. Akameeza ako kaba kayambako oteekako ebyo ebyokulya eby'enjawulo, si kubiteeka wansi. Mulimu ebyokulya ebisaanidde okubeera mu kisenge. Kati ku ebyo ebyeyambisibwa mu nsonga ez'okulyako, mu nsonga z'omukwano, ebiseera ebisinga mulimu ebiteekeddwa okuteekebwawo ku kameeza. Omwami ono abeere nga ajja bituukirako mangu, naawe gwe omukyala, kuba biba bibayamba mwenna. Naye katutunuulire ku kino kye wambuuzizza nti omubisi gw'enjuki guyamba ki mu kisenge. Ng'ekisookera ddala okimanyi bulungi, omubisi gw'enjuki ogwo mulungi nnyo mu kukomyawo ennyonyogezo z'omukwano, guleeta obwagazi, ate n'ekirala guwoomesa. Simanyi oba ekyo okimanyi, guwoomesa bulungi nnyo. Kati mu gukozesa mu nsonga eyo osobola okufuna omubisi gw'enjuki ogwo bulungi, naye ofuna omulungi oguli nakyo omulungi gw'oteekeddwa okufuna. Ofuna omubisi ku nsonga y'okuwoomesa, n'oteeka otuzzi mu kabaketi bulungi, n'oddira omubisi ogwo n'otolako ejiiko ng'emu bbiri, n'otonyeza mu mazzi ago, n'oluvannyuma n'ogatawaaza wansi mu bukyala bwo. Ekyamazima omubisi gw'enjuki guwoomesa bulungi nnyo ate gwongera ennyonyoogeze z'omukwano wansi mu bukyala bwo. N'olwekyo kye kisookera ddala ekitegeeza osanidde obeere nagwo mu kisenge kyo. Ekirala gusika bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'abalongo. Ogufuna n'ofuna w'ogusiiga, kati awo wennyini w'okwata w'ogusiize, eno nga bw'osika. Guyambako ku nsonga eyo okukyalira abalongo omubisi ogwo ogw'enjuki. Ekirala, omubisi gw'enjuki guyambako okukendeeza amalusu mu kamwa. Guyambako nnyo okukendeeza amalusu. Okugeza, musobola okubeera nga mugenda mu kikolwa, gw'omukyala oba gw'omwami, beera ng'onuuna ku mubisi ogwo, wayitawo eddakiika nga 10, mutandike ekikolwa kyammwe ekyo eky'abakulu. Amalusu gano gagenda kukendeera, tegajja kwesombasomba nnyo nga muli mu kikolwa ekyo eky'omukwano. Jjukira muba mulina okwenuuna nga mubitegeera. N'olwekyo omubisi gw'enjuki gukendeeza amalusu ago obuteesomba nnyo. Ate era n'ekirala, guyambako okuteekamu akawoowo akalungi mu kamwa. Omubisi gw'enjuki guteekamu akawoowo akalungi mu kamwa munno, n'abeera nga omutima gwe tegujja kufa olw'akawoowo akabi akayinza okuvaamu mu kamwa. Kati n'olwekyo singa ogera nga mugenda mu kikolwa n'ogunuunako, guba gujja kuyamba, guteekamu akawoowo akalungi mu kamwa. Ndowooza ogulabye nti gwa mugaso okubeera mu kisenge, kuba tojja guleka mu ddiiro ate ojja w'ogunona ate w'oguzzayo, nedda. Guteekeddwa kubeera ku kameeza k'omu kisenge. Ekirala, omubisi gw'enjuki guno bw'osanga omwami n'omukyala nga muli mu mukwano ogwo ogw'amaanyi, musobola okugukola mu ngeri y'omuzannyo. Musobola okugwesiiga ku mibiri gyammwe, oba gwe omukyala osobola okugwesiiga ku mubiri gwe, okugeza nga ku mabeere, ku mimwa. Kati omusajja onaabeera ng'agunuuna ku mabeere okwo, oba mu kifo kyonna ewalungi wabeera ennyonyogezo z'omukwano. Buli wabeera ng'agunuunawo, kikuleetera gwe omukyala okubeera ng'ofuna obwagazi obw'amaanyi. N'olwekyo bw'osanga abasajja abalina omukwano ogwo ogw'amaanyi, ebiseera ebisinga musobola okugukozesa mu nkozesa ey'omuzannyo, naye ate mwenna muba mufunamu. Munno obeera ojja munoonyeza obudde buwanvu olw'ensonga nti obeera ku mubisi ogwo ng'ogunuuna paka we guggwako ku mabeere ago ne mu bifo eby'enjawulo. N'olwekyo ekyo nakyo kiyambako ku nsonga eyo. Byebyo bye nsobodde okubeera nga nkubuulirako, naye nga ky'olina okumanya nti gwe omubisi gw'enjuki gwa mugaso okubeera mu kisenge. Ate ku sayidi yaffe abaami, omubisi gw'enjuki ogwo tugeze osobola okubeera nga weekolamuko ka saaviisi akatonotono. Kugeza osobola okufuna katungulu cumu n'akatangawuzi akatonotono, n'obikubira mu kikopo. Obikuba bulungi nnyo, n'oteekamu otuzzi otono mu kikopo, n'otonyezaamu n'ejjiiko z'omubisi nga 2 oba 3,
n'obeera ng'onywa ku bintu ebyo by'otabuddemu mubisi gw'enjuki nga bwe nkubuulidde. Biba bikuyambako mubiri gwo okubeera nga gulongoka mu nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja, kwegamba ng'oyagala okwekolamu ka saaviisi ako, omubisi gw'enjuki ogugattamu ebyo by'obeera ofunye n'obeera ng'onywako. N'olwekyo omubisi gw'enjuki gusaanidde gubeere mu kisenge, kyekisinga okubeera ekikulu kuba ebyo njogeddeko bitono naye nga biwerako. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.